olutalo lwa kulwana kulaba nti waliwo okulonda okw'amazima n'obwenkanya ebibiina byonna ebiri mu ggwanga n'abantu kinnoomu nga ba independence mwe baneetaba nga tewali kubbibwa na kunyigirizibwa lwe lutalo lwe tuliko era olutalo olwo lulimu emitendera mingi oba amakubo mangi agakwatiddwa wansi w'amateeka ddala article eyokusatu oba ennyingo eyokusatu eya ssemateeka olwaleero electoral commission mulaba yafulumizza ekiwandiiko ng'egamba nti etandise gye bayita registration ey'abantu abawezeza emyaka 18 n'abalala era ng'ekubagana n'empawa ku bintu byayo bingi byebadde ejjeekola ffe tugamba era gwe mulimu gwe tuliko nti electoral commission byeteekateeka birimu kaceca mungi gwe tuteekeddwa okugogola nga tutandikira na ku commission yennyini kuba gwe mulimu gwaffe era nga situnnaba genda eyo njagala okutegeeza bannayuganda nti singa terwali lutalo bannayuganda lwe baateekawo eri gavumenti eno paalamenti yali emaze okuyisa etteeka mu nnongoosereza ze baakola ez'amagezi nga baga nti okulonda kujja kubeerawo 2023 nti ekisanja kino bakinaanudde bakyongeddeyo kibe kya myaka 7 lwali lutalo lwa bannayuganda ffenna nga tukwatidde wamu mu kampeyini eyatogikwatako okulaba nga okulonda okwo kukomezebwawo kubeere kwa 2021 gaali maanyi g'abantu era ffenna twakwetabamu ne tuteekayo buli kimu paka nagenda mu kooti etaputa ssemateeka ne mu supreme court eyasazaamu ebyo nga tuli mu lutalo olwo so ogwo omulimu gwakolebwa gwakulaba nti bannayuganda baba n'obuyinza okusalawo eggwanga lyabwe erifugibwa litya era mu nkola y'emu eyo tuli mu lutalo olugamba nti komishoni bwe tutagirwanyisa ku bigenda mu maaso kati egenda mu maaso n'okuteekateeka akalulu akatali kamazima na bwenkanya aka 2021 obubonero bweyolese dda kisookera ddala nga kitandikira nakuko akakiiko engeri gye kamenya amateeka mu kubeerawo kwako justice byabakama aliwo mu mateeka bweru w'amateeka justice bwabakama akulembera akakiiko k'ebyokulonda kati nga munnamateeka mutendeke mulamuzi ali ku ddaala erya kooti etaputa ssemateeka naye akimanyi nti aliwo bweru w'amateeka era okubeerawo kwe kumenya amateeka ennyingo ey'enkaaga eya ssemateeka mu kawaayiro ak'okutaano egamba nti omuntu yenna alondeddwa oba chairman ow'electoral commission oba member oteekeddwa okulizayininga omulimu omulala gwonna gw'obaddeko oba obadde mu kibiina ky'abafuzi ng'omulimu kulembeze oba obadde member wa parliament oba obadde judge oteekeddwa okulizayininga omulimu ogwo nga tonnaba oteekeddwa okulekulira nga tonnaba kutwala buvunaanyizibwa obukuweereddwa mu electoral commission n'okutuusa olwaleero okuva justice byabakama lwe yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'e11 omwaka 2016 n'okutuusa olwaleero talekuliranga akyaliwo ayina offices 2 ekyo kimenya mateeka okuba ne offices 2 nga judge ate nga chairman w'electoral commission so ekyo kimu ekyokubiri ye mwami Lwakoojo Sam aliwo naye mu bukyamu nga secretary ate ono ye chief executive oba gwe bayita accounting officer ow'ekitongole ekitegeka okulonda accounting officer yavunaanyizibwa ku by'ensimbi byonna chief executive yafuga ekitongole ono chairman wa board chairman w'electoral commission naye oli yali ku bino ebigenda mu maaso voters register n'ebirala byonna yabiriko yali mu kisenge yafumba naye ng'afumba contract ye yaggwako dda aliwo bweru w'amateeka yalondebwa okusookera mu 21 n'addamu contract ye nezzibwa bujja ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omwenda omwaka 2009
mu 2010 parliament n'ekyusa mu tteeka nega nti no oluddewo nnyo tuteekeko ekkomo ku bisanja ebya sekuritale kuba ne bamemba ba commission ne chairman nabo balina ekkomo lya myaka 7 era nga nakyo ebisanja biba 2 mugenda kakati bano bateekawo ekkomo ku kifo kya sekuritale etteeka eryo ffenna twaliyo mu parliament naliyo nga ndi Shadato ne Jane tugamba wabeerewo ekkomo era etteeka ne tuliyisa nti emyaka 5 nga weeyongerayo ekisanja kimu ng'ogenda kakati 29 nga 23 ogw'omwenda na contract ye neesayiningibwa negenda ng'eggwako 2014 omwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi 23 bwe yaggwako era ne bagizza bujja kakati mu mwaka guno 2019 mu mwezi gw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 23 era nayo neggwako emyaka 5 ne giggwako kakati omubuuzo oliyo ku ki aliyo bwatyo eyo enkola mugirabye wano bayingana mu police contract yaggwako n'alemerako mu KCC executive director contracting eweddeko nibo mulemezaako nga gyali n'ebirala kakati eyo enkola fe tugambye kakati ago amateeka weegali tugasayitinze ekyokusatu nga kyekisembayo ye voter ye mass registration okwewandiisa okw'ekikungo electoral commission era yamenye mateeka okuteekawo deadline mbu okwewandiisa kukomanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'e12 wetwogerera ebulayo ndowooza ennaku kati 12 oba 11 era kyovula abafulumiza wano amawulire nga balaga nti ennaku 12 kati ze zisigaddeyo ekyo kimenya amateeka gano ge mulaba agali wano gano mateeka gonna agali wano ga byakulonda gali wano naye nga galaga nti electoral commission obuvunaanyizibwa obugiweebwa kuwandiisa bannayuganda bonna mu kaseera wonna we baba bajjidde genda otunulire article ey'enkaagamu eya ssemateeka otunulire akawaayiro namba 18 mu Electoral Commissions Act otunulire akawaayiro namba 19 n' 25 obwo bujja kumala okufuna ekifaananyi nti Electoral Commission bagiwa obuvunaanyizibwa okuggula oluggi ku level eya district registrar buli district yonna okubanga buli munnayuganda waweereza emyaka 18 wajjira oba abadde tannaba kwewandiisa wajjira ne bamuwa forms era nga ssemateeka akyogera bulungi mu nnyingo eya 5 n'eyo 19 Electoral Commission Act nti kasita oweza emyaka 18 kikukakatako okwewandiisa teeka okulonda right oyinza okulonda oba obutalonda naye okwewandiisa teeka omuntu kasita aweza 18 oteekeddwa okwewandiisa Electoral Commission ne government ne bagiteekako obuvunaanyizibwa nti bateekeddwa okuteekawo enkola buli munnayuganda ayagala okwewandiisa wajjira forms zirina okubeerawo kibanga olwaleero bw'ogenda okufuna passport tekuliiko komo gweoyagalira ogifuna wogifunira bw'ogenda mu NIRA okufuna national ID woyagalira ogenda okugifuna wewewandiisa woyina ogifunira ne voters card nayo woteekeddwa okugifunira olwaleero Electoral Commission yegamba etaddewo deadline ekitegeeza nti okuvanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'e12 bw'oba nga owezezza emyaka 18 togenda kwewandiisa ate ng'okulonda kwa 2021 etteeka ligigamba Electoral Commission mu kawaayiro namba 25 aka Electoral Commission Act nti bajja kuteekawo gye bayita display exercise oba bajja kufunayo ennaku ezitaka wansi wa 21 batimbe enkalala z'abalonzi ab'emulugunya bajje balage nti obono yafa ono yasenguka ono taweza 18 era eteeke endala nnaku 10 okubajjamu abo nga waliwo parish tribunals eziteekeddwawo abalamuzi magistrates kakati eyo ye-exercise yokka gye babawa mu mateeka ekwatagana ne voters register ey'ekikungo naye tebabagambangako nti mateeka nti bajja kutuula bawe ennaku
ez'okwewandiisa nti ze zino zitandika bwe ziti zikoma bwe ziti. Era njagala Attorney General nga Chief Government Advisor oba omuntu yenna omwere Electoral Commission aveeyo atugambe nti an exercise gye bataddeko deadline eyogerebwako mu kawaayiro kano ne bwe kati akamateeka tekaliiyo era tebajja balimba nti gyekali. Kaka tugamba obuwumbi 32 bwe batadde ku exercise eyo bumenya amateeka nabwo. Ekyo malya nsimbi kubanga omulimu gw'okuwandiisa bannayuganda gwakubeerawo etteeka libateekako obuvunaanyizibwa okubanga bagenda nagwo ebbanga lyonna lubeerera. Era gy'emirimu egy'abo abali mu office nga registrar aba supervisor abaani gy'emirimu gye bateekeddwa okukola buli lunaku. Tojja kugamba nti ate obateereddewo exercise engazi ey'ekikungo then muteekeyo n'obuwumbi 32 ezo baziteereddeyo bweru w'amateeka. Ensonga zino zonna zituwaliriza oga nti no katugende mu kooti ng'erimu ku makubo ag'okulwanyisa ebikolwa eby'okuteekawo okulonda okutali kwa mazima na bwenkanya eby'okubba obululu kubanga kati ekibba bululu bwa 2021 kyatandise dda. Kyefuva mulaba tugamba tukirwanyise kati tuleme kulinda kumala kutubba nga bwe guzze gubeera. Katutandikirewo okulwana era kyetuva tugamba buli omu gy'oli fungiza tulwane buli kyonna ky'osobola.